abaddugavu tujja kulwawo nnyo kulaakulana kubanga empalana nnyingi nnyo. Kato Godfrey omutuzi w'ekiwologoma mu Kira Town Council nga mukulu w'essimu lya Edapo kiwologoma Orphanage Center yakwatiddwa ekitongole kya Save the Children Uganda nga bayambibwako poliisi y'Ekira olw'okuŋŋaanya abaana okuva mu disitulikiti ez'enjawulo n'ekigendererwa eky'okubayamba n'ekyewuunyisa abaana bano abaleeta kupakasa nnembi ku kyalo kino. Kalimu envunza tebalongoosa abaana ebigere byonna byonna buli mwana gw'osanga baasomeddeyo ebigere bifu kyaba ali bosanga abaana nga bana babeera mu mbeera ng'eno baana bali bubi nnyo bebabeera okwo ne basoma kati bana abasigadde bo babeera bali mu kukima amazzi. Kigayibwa nti ekitongole kino ekitaasa abaana abategezeddwako ebitongole by'enjawulo ebiwa essomero lino obuyambi okuyita Mark Mugabe nga kigayibwa nti yajja n'atuukirira Kato omutuze ku kyalo kino n'amufuula omukulu w'essomero olw'ettaka lyasikirira ate nga kino baganda be tebakikanyangako. Nekyapa ku kitundu ekyo ng'ateekemu essomero tukiwakkanya n'agenda munnaaka nga kugamba atutwalanga balabe. Abapoliisi batuukidde mu kifo kino akumirwa abaana nga kigayibwa nti waliwo omuntu yabatemezaako naye abatwala ekiro era nga batono abasangiddwa abasanze n'envunza nga zaabali ebigere byonna ate nga tebannafuna kyakulya wabula Kato bw'abuuziddwa n'agamba nti zirabika mpalana za ku kyalo kubanga tebaagala nkulaakulana. Basomera bwereere n'obuugi tubafumbira banywa bwereere naye community ey'abantu bwe balaba nga tuseetinzeewo kino ekintu kwegamba muli era obutayagala kukulaakulana enkulaakulana ng'ezze mu kitundu ne batuba bubi nnyo. Bwe bamubuuziza ku katebe ke yateeka waggulu ku muti abatuuze ke bagamba nti abadde agezaako kukakozesa okulundirako abaana basoma 100 ye n'ategeeza nga bwe yakateekayo okusikiriza abantu okwagala emiti. Nakateekawo lwa nsonga nti abantu baagala emiti obeereyo bwe bati kubanga emiti bagitemye nnyo abantu naye kakati bw'okola ekintu bwe kityo oli najja n'aba ne desire y'akantu ako afuna muri desire y'okusimba emiti. Abapoliisi bongedde okunoonyeza ku nnyumba abaana ne babasuza bula Katonda agamba nti abo abaana abaliwo bwe bali abamuganda byamuwa abalabirire nti era ku kyalo waliwo abeeyama okumulabirira mu luwummula. Asabye akyuse engoye n'atwalibwa mukyala Nowerina gwe tusanze nga alina abaana 6 naye nga abasinga emuzazi balumye ebigere nga tebasobodde kugenda okulima wabula n'atugamba nti abaana bonna babadde babe. Essomero bwe lyatandika nga nina abaana mulekwa kati bamulekwa bameka bameka wano ono mulekwa ono namujjeyo naye mulekwa namujja ku ssomero. Oluvannyuma akkiriza nekituufu bamu abaana 2 naye nga omwesi awebwa kilo z'akawunga 5 ekimunitira okulimisa abaana. Atuttira abapoliisi mu nnimiro gya Soko balima nti gye bali wabula n'abagamba nti naye abaana bamumbuzi wabula bagwikiriza omu ku baana n'abagamba nga bwe bakeera ku makya okulima ne bavaayo ku saa 8. Maama ogambye ati abaana bali wano bali kulima kati abaana baliddawa okiwulira naye abaana bennina bano bemugamba bange baana mugera kulima saameka saa 2 mpaka saa 8 okulima. kakati nange nze nzaala taata waabwe nzaala bataata baabwe okiwulira ne bamaama baabwe bafudde. Abaana bano abamanyumiza nga bali bapangisa 55 ate nga tebazikwatako wabula okuzisasula ku ssomero era nga abatuuze bavumiridde ekikolwa kino olw'okuba nga abaana 100 babalisa kiro ya kawunga emu nga kwotadde okusisiba n'okubalimisa. Twali tulima nga oluusi batuwa 15 kati nga muzifuna oba nga muziba Mr. Kato nga nti bagiwa Kato 15 kati Kato nga atuwako 12. Essomero kikala kiringa kigango kya mbuzi bakikuba bukubi bwe bati yolamu abaana omwo director yekenyine envunza zimulidde ogenda okulaba headmaster envunza zimulidde kati osomesa otya omwana wa munno. Poliisi ekuŋŋaanyiza abaana mu buli maka era ne bafuna abaana 8 ne babateeka mu mmotoka olw'enjala ebadde baluma ne babagulira ebindaazi n'amazzi okusobola okugikakanya. Abatuuze abalala abalina abaana abalumbibwa envunza ku kyalo bagambye nti abaana baabwe ku kyalo emmesi zibaluma ne bafuna envunza wabula ye Nantongo Eva muwala wa Kato abadde akumira abaana mu ssomero lino olwulidde nti babatwala n'adduka bukubiri n'abanaaza baleme okubatwala kubanga babadde bakubaasidde. Zaatulumba nnaku ezo. Justin ninako kati tubadde tulina kapa naye kati tukyalina kapa. Poliisi esabye abatuuze okukomya okuwaayo abaana baabwe eri abo abafunirako ssente. Aleme kubafuniramu abaana mu bakalo mu masomero ge gavumenti bajja kusoma owere. Naye tubeegayirira mulekerawo okuwa abantu abaana temubamanyi. Kwagala Harriet kuteesa Williams ne Nakato Sumaye bakusakidde egguli eno ku Lwabukedde TV.